mutya mwe mufune nanga muntu bane tuzifune tuzanyira mu bintu bino tuzifune ngane His Excellency ngane yakakasa nti kigwa ku luno kigwa ddi Allah wali sayahdin ekiddaka jja kitu wakati Musa bwe yajjayo bukakafu ku ntobo y'omutima gwe nti Allah wali Allah kwe kusoboka agamba Musa alayhi salam nti kwata omuggo gw'okutte mu ddiyowo gukube ku mazzi. Musa ngaddira muggo ng'agugalula ng'agukuba ku nnyanja nga Allah yabuluza ennyanja amakubo 10 amakubo amakalu 10 kuba Musa nabakkiriza ebika balimu ebika 12 kati Allah yateekateeka buli kika kirina kuyita waakyo ab'emmamba nga balina kuyita waabwe tebalinyigiriza ab'engabi n'ab'enkebuka n'abalangira nga balina kuyita waabwe amakubo 10 bino bivudde ku ki bukakafu bwa Musa nti Allah wali Allah naye namukakasa namulagako nti wendi Musa batambulira ku nnyanja nga balinga bayita ku lukalu ne basomokera ddala owekitiibwa Allah wano yali ategekese bibiri ekisooka kutaasa Musa alayhi salam ekyokubiri omwami oli eyali asubira nti kya Musa kyekiggwa leero kikye kyekyali kiggwa era kyaggwa ku olwo kyani ekyaggwa kya Firawuna kyekyaggwa ku olwo era tewayita bbanga ddene Musa alayhi salam n'alayizibwa ku bwa His Excellency nga tewali kyasi kivuze eyakola ebyo waali eyakola ebyo ekiddako sijja kyogera eyakola ebyo waali oba yatema 12 ku mazzi kino ekikyo kye kinene kumukkiririza mu kumukakasa nti waali Allah. Musa alayhi salam basomoka omwami Firawuna naye aga nti bano balimba tuteekwa bafuna fata wuyo ne bajja bayingira amazzi. Musa eri bwe basomoka Allah amakubo n'agazingako okuva ku sayidi zombi gye basomokedde bali neno gye gatandikidde bagenda okuzuula nga His Excellency nejje lyonna nga mutadde n'abeerodiyo mwe mufune nanga muntu bane tuzifune tuzanyira mu bintu bino tuzifune